mirembe Uganda nga buli omu yeekanankana ne mwine Uganda ngati amawanga nga buli muntu yenaana alina eirembe okweyagalira mu nsi ye A breaking news. Amawulire si malungi eri President His Excellency Robert Kyagulanyi wamu n'abamutambulirako abawagizi be nkugambye poliisi kyemukoze olunaku olwaliro nze kubeera nga mbikutemera n'ensonga lwaki bagala okubeera nga bagaana abantu abamugenda okubeera nga bamutambulirako. His Excellency Robert Kyagulanyi samaleyo olunaku olwaliro abantu bameka ababadde naye olunaku olwaliro okusinziira ku drone zaffe wamu ne satellite yabasobodde okubeera nga ebala abantu bameka byonna mbikulisidde mu eno video genda kubeera nga obyerabirako eno video nga tetunaba kweyongerayo mbadde nsaba osoko jimpereka like ebirengeso otambule tukirawo bonna abandi yagedde okumanya ku eno information naddala ba foot soldiers wamu ne bakomarazi ba National Unity platform gwatanaba kubeera nga osharing eno video mu WhatsApp groups ez'enjawulo nkugambye His Excellency Robert Kyagulanyi obeera omulyamu olukwe buli kiro tubeera ne samale ya buli kimu ekiba kyatuuseewo mu lunaku lwa campaign His Excellency Robert Kyagulanyi lwabakoze ki lwabatambudde olunaku olwaliro katandike n'abantu ababaddewo olunaku olwaliro His Excellency Robert Kyagulanyi yabadde yakunganyiza abantu abawerako ddala 60,000 okuva mu districts 2 Kamuli ne Buyenda ndowooza masobodde kubeera nga mulaba video ye Buyenda bagezezaako kubeera nga bamulemesa poliisi era mwalaba emmotoka ez'enjawulo nga zimulemesa okubeera nga ayingira naye bwe yatuuse Kamuli bannanga batuuze b'e Kamuli bagambye nedda ffe temugenda kubeera nga mulemesa His Excellency Robert Kyagulanyi okufuna ekisaawe wagenda okubeera nga atubuulira abasinga naddala ba NRM nga bwe nabagambye no video making sure tino mugisharinga batamuza propaganda nti His Excellency Robert Kyagulanyi yafunye abantu bakwata ebifaananyi bya common party ya Munyagwa biki byabategese mu nnaku nga talinamu abantu nebabikwata ne babiduplisinga bya His Excellency Robert Kyagulanyi nga balinga gamba kino Bobi Wine yatafunye abantu Munyagwa yafunye ki abantu kitegeeza ki balegeza kubeera nga bamanipulatinga obwongo bw'abantu video nyaga osoko girabe nga His Excellency Robert Kyagulanyi nga addressinga onaku lwabadde tusembyeyo awali eri Kamuli abantu abaddeyo njagala obumbulire kumbala yo ngolabisa mu mutwe wanga ngobalisa amaaso bantu bameka be walabye twali tweyongereyo ne biki poliisi byagambye olunaku olwaleero mirembe Uganda nga buli omu yeekanankana ne mwine Uganda ngati amawanga nga buli muntu yenaana alina eirembe okweyagalira mu nsi ye Uganda ng'ebyobulimi tibyafa miremu oba tibyabagwira bonka nenda ekiseera kituukeyo nga wano mu Busoga ebikaado byammwe nga byammwe irala ng'ebikaado osobola okubirima alina okubitunda ng'olina olukusa muli kwidukira nti gye buviireku ebikaado byali bya bbeeyi buti tani eyali ku miti gy'okutambuyiza eri kujja kukyusa byonna manifesto yaffe yafulumye buli wenafuna omukisa nende kuba nga ntematemamu mu byetegereze bukalamu amaadi ndidi nti amaadi gemuno amugatoora mu bibali omuntu talisobola kunywa amazzi malala n'ensolo n'olwensonga eyo ensonga y'amaadi tuli kujja gikolako ebyenjigiriza ebyensoma n'ebirala byonna birijja musobole kutuusa embeera musobole kweyagalira mu nsi yammwe mbasaba mwenyigire mu kanakakulu tukyuse embeera bwe tunagoba abantu abatunyigiriza tugenda kweyagalira mu nsi yaffe obudde buyise tugenda Buyende tulijja Buyende twogereko n'abantu. Salamu alaikum Agati Nakalembe omusomi w'edduwa bw'oba wenyiye embeera embi yankusomere ku dduwa abali ebweru mirimu gigaanye papula zeesibye kino kyekyoto kwensabira omukisa kobe ng'odiriddawa wali wenkusabira n'ofuna emikisa ky'oba olabanga abirira ebinyonyi ebitalina kyakulya naawe atalina mulimu jangu kusomere ku dduwa ofuna omukisa eno ennyanja kwesula buli kimu ekisira ne kiba kikujjudde nekikasuka mu nnyanja nekikunta nekigenda nze Agati Nakalembe kambawo ennamba yange yeeno 052-375-29 temuddeeyo nemwebakira ebizibu nkoye ku nnamba yange eno.
Alright, byenga tubitadde ku mabbali police ya Uganda abagamba nti Uganda Police olunaku olwaliro video negamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi ayina okubeera nga akendeza ku mmotoka ezimutambulirako mbu bayinza okukozinga accidents naye ebyaddala njagala mubeere very careful. Mukimanyi bulungi kino His Excellency Robert Kyagulanyi baba agenda kuyitira kangament ino agenda kuyitira ekireka abantu be obagamba nti foot soldiers basooka ne batuuka ekireka ne ba analyzing ekifo ne bagamba wano katutandike okubeera nga tukwatamu kujja musolate bate bagala chaos eberewo era His Excellency Robert Kyagulanyi big up okubeera naga magezi nti no gwe thinking ahead okitegedde ekintu ekyo wenyini nyongera okujukiza kwatana bakubeera ngo subscribing n'ekirala Hajjati Nakalembe agamba go enangoli yo inebizibu namba eri awo sembi yayo 529 so mukubira kubona inbox nga kwa WhatsApp nabiranga akuyamba n'ebizibu byo so kolaba video eno tumali tuyongere. It will come. Stop. Now, if we clamped on this car, he would call himself a Democrat whose rights are being violated. Now, this we can't allow. This kind of impunity is not going to be tolerated. Let's go. Stop. I'm missing. Hold. Is driving from this side. There is a car coming from this direction, and this is a corner. But that police must not talk about it. That this kind of motorist, we don't have a right to talk about him in the name of politics, campaigns, democracy, human rights. Now these ones, we're just going to work on them without a doubt. So leave it flow. You see the intersection, and another one is doing the same. Continue. You see the extent of dangerous driving? Okay, let's continue. Next. I think those are the critical issues. They speak to exactly what you can, as you leave it to flow. So, officers and my colleagues listening to us, we are sending a very strong message that we pledged to protect the electoral process, but we are finding challenges with the people who particularly have chosen to take a defiance mode, to go into defiance mode, to go against the very things we agreed upon. But the clarion call is that it is in your best interest to ensure that you obey the laws of the country and the regulations that are guiding these elections. I thank you very much. Na abali eyo njagala okubatuusaako statement ya security. Twakayingira olunaku olusooka era leero lwe lwokubiri mu campaign